for me that verse. Yokani ekisooka essula ya 5:4. Verse John 5:4. Kubanga buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi, era kuno kwe okuwangula ensi okukkiriza kwaffe. Ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Anything that is born of God overcomes the world. Kati kwe kikwetaagisa kintu kimu kukkiriza. So it only needs you to trust. Olusozi oluli mu maaso balufaanana lutya? However big or looking the mountain is. Olutalo oluli mu maaso balufaanana lutya? Every mountain that is before you or any battle that is Bayibuli before you. egambye ekyetwetaaga kiri kimu kino kye kiwangula kukkiriza kwaffe. The Bible says that it is our belief that overcomes it. Bayibuli bwegamba nti olutalo si lwaffe wabula lwa Mukama. The Bible says that the battle is not ours but it belongs to Ffe God. tuliwo okucelebratinga bulijjo buwanguzi nga waliwo atulwanira. So we exist there to celebrate the victory. There is someone who Ffe fights for tuliwo us. okuyimusa kitiibwa kya Katonda nga waliwo alwana entalo We zaffe. are there only to glorify the glory of God if there is anyone that Kati is fighting for us. teweemalaamu maanyi okukkiriza kugenda kusettulira olusozi oluli mu maaso. So don't lose courage. Your belief, your faith will let you. Okukkiriza kugenda kuyimusa okuva mu kivume kukuteeke waggulu. It is your faith that will raise you from a curse upward. Weteeka okukkiriza ku Katonda. Just put your trust in God. Kubanga oli mwana wa Mukama. Because you're a son of God. Nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. That anything that is born of God overcomes the Kati world. buli yazaalibwa Katonda weetunuulire nga bagamba ggwe. So everyone that is born of God just Nti see. nange ogenda kuwangula omulabe oyo ayingidde gy'oli. You will overcome that enemy that is against you. Olwo olutalo olukwolekera ogenda luwangula. That battle against you, you overcome it. Nsaba kino ekigambo kituule mu bulamu. I pray that this word dwells in you. Otunuulire buli ekyolekera gy'oli Look at anything that is passing ng'ogenda kukiwangula. as you will overcome it. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu tekiddayo nga tekikoze. Because the word of God is living it. Kyava abuuza mbeera ki? Now he asks what situation, Lutalo ki? which battle, Kizibu ki? which trouble, Lusozi ki? which mountain. Ng'oli n'oyo asinga. If you are with the Ng'oli n'oyo alwana entalo. if you are with the one who Twetaaga butaazi kumanya Katonda. we just need to understand God. Bayibuli nti omutima gwabwe The tegweraliikiriranga. Bible says that let your hearts not be anxious. Tukkirize Katonda. We believe God. Kitegeeza ebyeraliikiriza weebiri mu nsi. It means that there are troubles that brings you Ebiyinza anxious. okuddusa weebiri mu nsi. There are things that will let you run. Naye agamba n'omutima gwo But it tegweraliikiriranga. speaks to your heart that let you not be anxious. Twetaaga kimu kukkiriza We just need to believe nti tulina ow'amaanyi, that we have the power. tulina atwagala, We have the one that loves tulina us. eyatusasulira, We have the one who paid the awaayo price. obulamu bwe ku lwaffe, He gave his life for us. alwana n'ayiwa omusaayi gwe ku lulwo, He fights and pours his blood for kubanga you ayagala owangule. because he wants you to Naye overcome. buli ky'olaba yakiwangula But dda. everything that you see, you overcame it already. Nkutegeeza buli lutalo oluli mu maaso go luwangule. I'm telling it to you that anybody that is before you, it Terukyalina maanyi kuwangula. doesn't have any power to Just gwe overcome. kukkiriza n'oyitawo buyisi. It only needs you to trust and go over. Bayibuli bw'eyogera gy'oli ng'ekugamba If the Bible speaks to you saying nti Setaani awuluguma oyo, that the devil rose, naye amannyo baagawangula tasobola kulya. but he lacks teeth because he Nti can't. Setaani alina pulogoma ewuluguma naye terina mannyo. That the devil rose but lacks teeth. Kye kitegeeza nti empologoma weeri naye terina mannyo. It means that the lion is already there but lacks the teeth. Nti olutalo weeruli naye si lwa kuwangula. The battle is there but it is not to overcome you. Ekyo ekizibu weekiri naye si kya kuwangula, tekirina maanyi gakuwangula. That trouble is there but it lacks the power to overcome you. Emitawaana weekiri naye tegirina mannyo kukugunako yadde akatono. The troubles are there but they lack teeth to squash you. Kati gwe olina kusonga busonzi mbere. So you just need to go forward. Ye kyava agamba yagamba abaana ba Isirayiri This is what he said. This is nga what he batunuulira said. ennyanja n'ebizibu bibali mu maaso, When they were looking at the lake that was before nga them, bali mu kukaaba na kunakuwala, crying and being sorrowful, n'agamba mukaabira ki, mutambule mugende bugenzi mu maaso. he said to them, why are you crying? Just move forward. Ensozi bwe zaatandika okubalaba olw'okuba mpangule, When the mountains started to look at them because they were already ziraba abajja
abajja baliko ekitiibwa kya Katonda. Seeing people that were carrying the glory of God coming. Bayibuli egamba ensozi ne zibuukabuuka nga zibaviira. The Bible says that the mountains leaped away from their way. Bwe babeera eno ewala nga bali mabega. When they were far still behind. Ensozi baazirengeranga nga weeziri. They could see the mountains before them. Nga bwe buyinza okulengera ebizibu nga weebiri. Like you can see troubles before you. Nga buyinza okulengera emitawaana nga gyonna nga giyimiridde. Like you can see troubles standing before you. N'ogamba naayitamu ntya sisobola. You say, how will I go over? Naye funa okukkiriza osetule ekigere okugenda mu maaso. Just have faith and you move. Otambule ekyokubiri okugenda mu maaso. The second step forward. Buli lusozi lw'obadde olaba lujja kukuviira nga lubuukabuuka Every mountain that you